tamala abadde ayagala Katonda era nze namutegeera nnyo emyaka mingiko netunyumye ne mugamba tamala obeera olimba nti olina amayembe oli musajja mugezigezi naye abantu bakolera beetaaga balimba balimba amayembe balimba emisambwa balimba okubayiira omudomola bwa asidi ewakuba ennyondo n'obujambiya nabiki twetaaga emitwalo gya $7 mu 43 kati ekintu isizaayo nti mbadde nnyina okunegotiatinga olina okwogera ku ssimu ate olina okwogera mu buwandiike ne mbanyonnyola embeera bweri ate buli muntu bw'agiraba eky'omukisa omulungi tebagenda kujjako satellite kubira mukama engalo ez'amaanyi tebagenda kujjako satellite wabula tusasuddeyo ezo ze tulina ne tubasabayo ennaku endala 15 akati gwawaddeyo naawe abadde tannawaayo abadde aga nti ate ogwo omukisa gundese tuddemu twekwatekwate onnaku 15 mu maaso tujja kuba tumazeeyo. Actually mbasabye omwezi ogw'omunaana gwonna bagutuwe bwe guba guggwako ku lunaku olusembayo tubenga tusobola okusasula sente. Eno TV eriko ne bafulufiga abavuma abantu. Gwe wali olabyeyo TV y'ekkanisa oba leediyo y'ekkanisa ng'ereeta abavumi. Oli nakeera ng'agenda kuvuma buvumi bantu. Oli naawe mulira ku mukutu n'avuma naye ng'ali ku mukutu gwa kkanisa, kkanisa emusasula. Ejinga ekisinga okumutawaanya kisinga kuva wano kye yeerabira. Matayo essula ya 5:23 Bayibuli egamba nti bw'obanga oleese saddaaka yo mu nnyumba ya Mukama okusinza olira bulungi n'ojjukira nti waliwo muganda wo gw'olinako ekigambo sooka olekaawo saddaaka oddeyo omwetondere musooke mutabagane olyoke ojje oweeyo saddaaka. Kati ekyo bugingo kimulema okutegeera. Ffe abalokole tuli musana era tuli munnyo, tuli kyakulabirako. Buli lw'olijja ku katuuti ng'abantu bayinako obuzibu, bino bugingo byagenda okusisinkana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno n'abantu abalala abayina endowooza eyo oba abakubira ekibi engalo. Nzaako okugamba nti abasumba mukole omulimu gwammwe. Buli w'okwatira ku muzindaalo Yesu akusuubira okubuulira abantu enjiri ebakyusa okuva mu kibi. Kubanga awo wooli waliwo abasamize, waliwo abataagalangako na kugenda mu kyaki, waliwo abataagala na Bayibuli. Kaakati ate ofunye chansi otuwaanira ono bw'atayina lubaale ate ng'ayina lubaale n'otugamba agenda mu ggulu. Bayibuli egamba nti omuntu yenna eyagaana erinnya lya Yesu n'amwegaana waawano kansome nawo. Bayibuli esomesa bweti. Matayo essula ya 10 olunyiriri lujja kuba lwa 3:2-3. Bayibuli esomesa bweti. Yesu agamba nti kale buli muntu yenna alinjatulira mu maaso g'abantu nange ndimwatulira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Naye yenna alineegaanira mu maaso g'abantu nange ndimwegaanira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Kati ate gwe nojja n'otugamba omusajja eyeegaana Kristo naga ye tasobola kulokoka, gwe n'otugamba nti ate kaakati ye agenda mu ggulu nga n'ebibbo biri muli lubaala alyawo. Oba yeewuwa abaana be bagenda mu ggulu. Kaakati nawulidde yeewaana n'awaana maama Fiina nga bw'ali mukwano gwe. Naye leka nkubuulire, bugingo oyinza okuba gw'atayamba wekka, kubanga COVID bwe yajja wakwata miliyoni 10 ezandizimbye ekkanisa.
mu kifo ky'okugulira abantu emmere waziwa gavumenti. Ono mubeezi wa kayanja si wa bugingo kubanga Katonda yakolera kayanja omubeezi amukola ki? Amusaanira. Kyekigambo kya Katonda. Ekintu ekirala bugingo kyalina okuzuula katukijje mu Bayibuli mwennyini era Bagalatiya essuula ya 3:27 oba ye tazisoma zino. Bayibuli esomesa bweti Abagalatiya kubanga ate omuntu bwe baba bakwesonyiye naawe beesonyiire ddala. Naye ate tojja kujolonga abantu abakumya ekitiibwa kyabwe. Mukyala kayanja tanobangako wa kayanja kasooka nga awasa. Bugingo agenda okuwasanga nga kayanja bali bufumbo. Bugingo alina abakazi kati 3. Waliwo gwe nakawulira kyasula mu woteeri nange nawulidde era nga bwe nawulira nti ayina makula era nga bwe nawulira nti ayinayo Teddy. Njaga makula tomumanyi. Zate namusanga wa mumanyi nze simumanyi. Tomanyi nti ye mukyala we. Ate nze mumanyi nze mmanyi Teddy nze gwe nawulira. Naye ne mpulira nti ate yafunyeyo omulala basula mu loogi nga ye makula. Ate ne mpulira era omulala nti ate kakati ono ali mu woteeri ayina 3. Kakati ate ffe tetukiwulirangako wa kayanja oba ku mukazi we. Kayanja bamwogeredde buli kimu omukazi tavanga mu makaago akyatulaga Kristo. Nze ku mabugo pastor yazze n'akakadde kake ssente n'akawaayo which was okay kitalina mutawaana gwonna buli omu awaayo kyasobola n'amavugo tebagasala. Naye ekisinza okukwata public nti mu kufa kwa Katolo Bwama Kyagulanyi Ssentamu ate alina mukwano gwa Katolo Bwama yakwata akakadde ka ssente n'akaweerezaayo kayambeko mu nteekateeka ez'okuziika. Yamukuba bubi nnyo naga Kyagulanyi olimba omuntu gw'otagenda kuddamu kulaba n'okwata akakadde kamu kokka ekibiina ekiramba biki ate naye yaleese kakadde ye n'ekkanisa ye n'amaka ge ne media house zonna zaalina. Kuba kwekuba ndobo kwerabira bigambo byayogedde olumu yerabira ebigambo ne bimukwatirayo nga ye oba Katonda yayagala omuswaza. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Bagalatiya essuula ejja kubeera essuula ya 5 olunyiriri lwa 16. Bayibuli egamba nti mutambulirenga mu mwoyo kubanga omwoyo guwakana n'omubiri era ebyo byolekanye. Bwe muluŋŋamizibwa omwoyo muba temukyalina mateeka gabafuga naye mulemenga okukola bye mwagala. Kaakati ekiweebuuka ku bugingo nti ebintu abitwalira mu mubiri naye singa abadde mu mwoyo ebyo byonna tebyandibaddewo. Ekisooka ab'omwoyo be batya. Bayibuli bw'ebanga etusomesa mu Bakolinso 2:9-7 egamba bweti buli muntu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa kubanga Katonda ayagala oyo agabana essanyu. Kaakati omusajja Bobi Wine ku buvunaanyizibwa bw'alina kuba nze mmanyi Bobi Wine alina obuvunaanyizibwa bungi. Buyitirivu abaana b'abasibe abali mu makomera. Bobi Wine bw'akwata akakadde ka ssente n'akakuweereza kati ketubuuze mu b'eŋŋanda ze bameka abakakuwadde? Akakadde ka ssente kakola omulimu munene. Bugingo n'ovaayo ku lw'okuba tokkiriziganya ne Bobi Wine by'obufuzi n'otandika okumujolonga n'okwegamba okumufuula ekitagasa kuba waddeyo akakadde. Ne wayitawo ebbanga ttono igwe n'osituka n'ozunga nga bakuvugirana mu mmotoka y'amagye eya gavumenti n'ogenda n'akakadde n'okawaayo ku mufu omulala ate abadde mukwano gwo
omufunga mukwano gwo ddala yajjako ne mu kkanisa n'omuwa n'omuzindaalo ne muyimbira ku muzindaalo gumu. Omulokole n'atali mulokole mukuta omuzindaalo gumu imuyimbira ku gumu n'omusajja eyeetamiirira omwenge gwe. Tonnamubuulira lwaki yeetaaga okulokoka. Naye mukwano gwo afudde gwe otutteyo kakadde. Bobi Wine yatwala akakadde n'otandika okutyoboola Bobi Wine. Kati Bujingo Bayibuli etugamba nti ebigambo byo biri kusingisa omusango ate ebigambo byo bye biri kufuula omutuukirivu. Oba olumu yeerabira by'abayogedde. Nanti buli lw'obeera mu mubiri weerabira. Teriiyo wa mwoyo yeerabira. Kubanga statement ezo azenga azikola nawe zitali zino ez'akakadde. Waliwo olumu lwe yatugamba nti Susan yamulabirira. Ate oluvannyuma tugamba nti Richard yabadde anoonya okuva ku sitokisi. Kati ebimu ku bitawaanya Bujingo yakyogerako n'agamba nti omukazi ne bw'akola ki tosobola mmukyawa. Era ogwo yagamba gwe mwoyo gwo. Ne wayita ennaku n'atugamba omukazi yadde atunda ettaka lya chachi kati nze mukyaye enfunye omulala. Kaakati ekyo ekikoze ebintu ebyo gwe mwoyo gw'omulabe sitaani oguba gw'okufugiramu kubanga Bayibuli esomesa etya. Yokaana essula ya 8 olunyiriri lugenda kubeera 44. Bayibuli esomesa bweti. Mwe muli bakitammwe sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa sitaani oyo okuva ku lubereberye ye musi. So tanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ebiva mu bibye kubanga ye mulimba era ye taata w'abalimba. Yokaana 14:6 Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Mu Yesu Kristo mulimu mazima. Buli lw'obeera nga gwe eyeeyita omusumba ovaamu obulimba tegeera kitaawo. Amagezi genkuwa kwenenya ove ku musajja oyo sitaani. Bw'otaave ku sayidi ya sitaani n'okkiriza sitaani akuwa ebigambo bye ojja kumaliriza ofiiridde mu bulimba ng'oyingira Geyeena. Okukwata Bayibuli eno n'ojja nayo si kye kitegeeza nti walokoka n'okkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi wo. Lw'ensonga lwaki Yesu ayogera ebigambo bino byenjagala Bujingo obyetegereze n'abalinga igwe. Bayibuli esomesa mu Luka essula ya 6 olunyiriri 46. Yesu agamba bw'ati, era mumpitira ki mukama wammwe so nga temukola bigambo byenjogera. Yesu akusuubira okutambulira mu mazima. Juzi yatugamba nga bagenda bagiyita batya bagiyitaani Independence Night. Oba yali bwetyo Good Friday. Sijjukira bulungi naye nga kwali kusaba. N'agamba we baviira mu kusaba kuno omusingi gutandika. Yali Good Friday ndowooza. Olira bulungi. Mweyasabire ssente munyongereyo ku ssente. N'agamba we tuviira mu kusaba enkeera omusingi gutandika. Nakati olwaleero ogenda olimbalimba. Lwaki olimba? Ddala bw'oba oli mulokole lwaki olimba? Kati yasabyeyo emitwalo emirala 7 egya $. Bajja kugimuwa. Naye kituufu gy'osaba gyaki? Yagambye za satellite signal za TV ne radio. Kati kembuuza ekibuuzo. Sente eziva mu bulango zikola ki? Zasula bakozi. Kubanga leediyo ekola sente. Empitirivu. Yali abaliridde n'abuulira abantu sente zeekola eyo leediyo. Ebyo byamabye.
nze sirabangako kampani tugambe n'okola edduuka naye ng'ate edduuka otunda ebirimu byonna bakasitoma ne babigula naye ng'ate sente ezisasula renti ate ziva walala. eyo bizinesi ebaya ejja kutuulamu eba nzibu nnyo. Kaakati oddira otya bizinesi ekola era gy'owaana nti y'emu ku leediyo ne TV ebisinga wano mu Uganda ezifuna obulango obw'ebbeeyi ate ng'ebizisasulira biva ate mu kyaki? Eno TV eriko ne bafulufiga abavuma abantu. Gwe wali olabyeyo TV y'ekkanisa oba leediyo y'ekkanisa ng'ereeta abavumi? Oli nakeera ng'agenda kuvuma buvumi bantu. Oli naawe mulira ku mukutu n'avuma naye ng'ali ku mukutu gwa kkanisa, kkanisa emusasula. Musumba, ekyo ekintu kya sigineti ekya sigino kyasabirako sente. Ffe tuli mu media industry tubimanyi. Ezo sigino kubanga media house nga yo esasula wa UBC. UBC ye service provider wa sigino ezo. Then waliwo connection ya UBC, then UCC n'ebirala. Era emirongooti giri kololo. Buli radio inayo mulongooti gwayo n'atalinayo mulongooti osasula ayinayo n'oteeka ku gugwe. Kati ebintu ebyo bifudde si gwe avunaanyizibwa gwe radio. Gwe wakwasa omulimu guli akuwa sigino yasasula. Kubanga yagamba laddu ye yabikuba. Mu laddu yabikuba. Kakati nze kyensinga okwewuunya nti Bujingo omuntu asembayo kubanga ffe tuli abasembayo. Kati Bujingo ye yategeeza eggwanga ekizibu ekigudde mu ggwanga ku bintu bya gavumenti. Kakati no UBC ne bikibo baba bakola bukubirire bazzeeko ebyuma kubanga TV be bakama baabwe. Bwe bivaako TV zisigala zikola. Ezimu zivaako naye era babitereeza ne zidda. Nanti kyembuuza TV ya Bujingo ne leediyo bikola. Kwebiri kumpe. Naye ebyuma byayagala okusasula. Byasiriira. Laddu yabikuba. Ebyuma bino byayogerako bwe bikubwa laddu TV zisigala zikola bulungi. Kati ate omuntu waba avuddemu omutima n'ekibumba asigala akyali mulamu. Kaakati abantu mmwe be bakulembera batyo. Kubanga kati weewuunye tugambe ekifo kino laddu ekikubye n'ekisiriira. Ate ndi mu kubasaba ssente naye ekintu ekifo weekiri tekifunangako buvune. Naye gwe bagamba bane ekifo kyaffe kyasiriira. Kaakati nze kweko kuwuddisa kino Bayibuli kyegambye nti sitaani ye taata w'abalimba. Naye nze njagala kusaba mu Luganda waffe Bujingo ffe abamu abakubuulira tukimanyi nti mu nsi tugenda kuvaamu. Ye takimanyi. Atakimanyi kuba singa kimanyi yandibadde nga akola nga Bayibuli kyegamba. Naye ffe mu kukugamba ebigambo bino tukugamba komawo oswala. Ekisooka akyasobola okudda oswaza Kristo, oswaza eggulu, oswaza obulokozi, oswaza omubiri gwa Kristo. Waliwo omuntu wakola ebintu n'agamba kati sikyasobola kudda mabega nga nyonoonye nnyo akyasobola okudda ku Kristo. Tewali atasobola kudda kubanga omusajja yali ku musaalaba nga yakola ebibi biyitirivu n'asalawo n'agaa kati nzikiriza mukama wange era ne yeenenya. Okwenenya tekiswaza. Kale Bujingo ayinza okera ku makya n'aleka Suzani kubanga kikimu ku byalina. Omukyala wano bamuyita Judisi babiri era Bujingo yamupikaapika naye yavaayo n'akola vidiyo n'agaa anayi mu nsonyiwe kyennakola si kya Bayibuli era si kya bulokole era ne Katonda takyagala ne yeenenya ensi yonna ng'eraba. Era omutima gwe ne gutereera n'obulamu obutaggwaawo abulina. Naddamu n'awandiikibwa mu bitabo by'eggulu. Nze okuswala mu bantu
kalaga amawulire gayinza osasa wakiri nswala mu bantu ne siswala eri Katonda kiringa nze okulwa emulago oba mu ddwaliro ndwa mu kkanisa nga mpeereza Mukama n'abeera amawulire gakedde asazeewo era olwaleero toyinza kuzza topiki ya Judisi Babirye kyaggwa yalongooka gwamwogerako gwagenda mu Geyeena naye ye yalongooka mu maaso ga Katonda yasonyiyibwa yeetonda n'asaba famire ey'omukyala gye yakosa abantu b'omuntu oyo abakristu ekyo ffe abaalokoka kye tulina okukola n'agamba munsonyiwe omubiri gwa Kristo gwali gusaanyeewo kakati Bugingo bayizawe singa Bugingo yali mulokole nedda balokole tebali bwe batyo nze obulokole bwe mmanyi tolokoka kusigala mu kibi wabula ova mu kibi obulokole nze bwe mmanyi yino Bayibuli etusomesa bulungi kangisome bulungi Matayo essuula esooka olunyiriri lujja kuba lwa 20 n'olwa21 Bayibuli esomesa bweti Bayibuli etusomesa ng'egamba naye bwe yali nga agalamidde ku kitanda kye ng'akyabirowoozaako n'afuna ekirooto n'alaba malayika wa Mukama ng'ayimiridde waali n'amugamba nti Yusufu omwana wa Dawudi totya kutwala Mariyamu okubeera mukazi wo kubanga olubuto lwalina yalufuna ku bw'Omwoyo Omutukuvu olwabirimu era alizaala omwana ow'obulenzi olimutuuma erinnya lye Yesu amakulu nti omulokozi kubanga yalirokola abantu bonna mu bibi byabwe Yesu atulokola okuva mu bibi wabula tatulokola kusigala mu bibi teriyo muntu yalokoka okujjako nga towabitegeera kubanga tuyinayo abalokole ba mirundi ena mbakubuulire waliwo alokoka kubanga ewaabwe balokole ne wabaawo alokoka kubanga mikwano gye basabira mu balokole olira bulungi omwo mwe muli ajja simanya waliwo omuwala gwenjagala kuba mukwano gwe najja mu kanisa ne wabaawo alokoka nga Yesu yennyini azze mu kwolesebwa oba mu kirooto n'amugamba lokoka kati ne wabaawo alokoka ng'abuuliddwa njiri n'awulira enjiri n'akyuka n'aga neenenyeza ndokose kati abalokole bano ab'emirundi ebiri bensoose n'abalokole bano ab'emirundi ebiri bensembezaayo banjawulo ono Yesu nga yamusisinkana tasobola kukola bugingo byakola ono eyakkiriza enjiri n'agisembeza tayinza kukola bugingo byakola so bugingo mu mbeera yakyalina omukisa bw'aba nga ayagala eggulu nanti yekyekinge kubanga n'ono gwe yabadde ayogererako yadde takimanyi nti asobola okuva mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka guno mu mwezi guno era ateekwa okuba nga naye adalina ne pulogulaamu ne pulaani z'ebintu ebimwaka ogujja yabadde kubanga nawulidde baga nti yabadde asazeewo addeyo akole ewa pulezidenti Museveni Katonda yadde ye yabadde asazeewo okuddayo okukola Katonda ate ye yabadde agamba nti nedda ku nsi tokyalinako mulimu gw'olina kukola komaweeno kati ekyo ekintu buli muntu yenna bw'okitegeera otandika okwenenya na bano abavuma abantu ku social media munnayo ojja kuvuma omuntu badde ogamba nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala akaseera ate sisobola kusuubira nti ogera kunsonyiwa mbagirawo kitwala akaseera naye nsaba Katonda akuwa ekisa mu mutima gwo onsonyiwe
njagala n'ateera okutuusa okwebaza eri buli muntu yenna anjagadde nga bwendi, anjagadde n'ensobi zange, anjagadde n'obulungi bwonna, anjagadde nga bwendi. Weebale nnyo kunjagala, tekisangika. Mukama akikubalire. Ekisembayo njagala nnyo okwebaza nnyo emirundi ekitabalika abantu mwenna abansabidde mu kaseera k'empiseemu konna. Bwenkula njagala kuyimbanga babiri Judith mbeetondera. Abaana ekintu kye nakola si kituufu, temukikolanga, nakola kikyamu. Era kyekindeese olwaleero, basaba munsonyiwe, buli omu nsaba onsonyiwe. Ekisembayo era nga kikulu nnyo, neetondera omukyala Lukiya Ntale, nkusaba onsaasire, onsonyiwe ensobi gye. So Katonda yatereeza amakubo ge. Nati ekyo Bayibuli kyetusomesa mu Makka essula ya 11 olunyiriri 25 na 26. Mwenna abatugoberera olunyiriri luno muluteeke ennyo mu mutima gwammwe ne bujinga aluteekemu. Makka 11 olwa25 na 26. Bayibuli egamba bweti, bwe munaayimiriranga mu kusaba. Yesu yayogera ebigambo ebyo. Bwe munaayimiriranga mu kusaba musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu, ne Kitammwe ali mu ggulu abasonyiwenga ebyonoono byammwe. Naye bwe mutaasonyiwenga era ne Kitammwe ali mu ggulu talibasonyiwa byonoono byammwe. Ompulira bulungi? Kaakati ono Yesu gwe twakkiriza atusuubira okujja okwenenya, era bano bonna babiri be yagamba mu nsonyiwe olw'okuba kyali pabuliiki, nabo kye bandikoze. Munnaffe tukusonyiye, banaye mulekeraawo okulowooza nti mujja kwenenyeza wali ng'ofa, oyinza obutafuna chansi. Omanyi Bayibuli byesomesa. Kankubuulire, juzi nalaba takisi yali eyina gyeva. Olira bulungi? Kati takisi eyo netuuka oba yali etambula nekwata omuliro, era mulimu abaafiiramu. Kati gwe kubamu akafaananyi obadde ojja mu kibuga kusuubula, naye ku mulundi guno bw'obadde otambula, kaakati takisi gy'obadde otambuliramu ekutta omuliro. Ebigambo bino tubibuulira abantu abalowooza nti ku nsi kuno tebalivaako. Ompulira kye ŋŋamba? Waliyo abantu ku nsi kuno abalowooza nti bo ku nsi tebalikola ki? Tebalivaako. Kati nze njogera n'abantu abayina ekirowoozo mu mitima gyabwe nti ku nsi kuno balivaako. Ekyo we balikitegeera era ne bakitegeera bulungi nnyo, kigenda kubayamba mu mitima gyabwe okubeera nga bakyuka mu bulamu bwabwe. Ompulira bulungi? Basobole okuyingira obwakabaka obw'omu ggulu. Kati nze njagala kugamba omusajja yenna oba omukazi yenna mu nsi osobola okuvaamu, oba kiro oba misana. Naye ekisinga obukulu mu bulamu bwaffe ffenna kwe kubeera ng'abantu abakulinako ensonga obeetondera, ate naawe gwe beetondedde n'osonyiwa. Awo buli omu atambula nga talina kko lyonna. Kyova olaba bujinga alina obuzibu. Buli lwajja mu saaviisi afunayo bayombagana nabo. Era awo mbadde ngenda okujja. Yaya Nakwezi kyajje addemu okuvuma Nambooze Honorable. Alwa akakazi kali ku social media okwo keerwazalwaza keekola biki akayita akakazi. Simanyi oba ekikola kya Bwakatonda okubeera ng'oli mukulembeze ate n'otandika okuvuma abakulembeze, oba ng'oli wa ddiini ate nga bw'ovuma abakulembeze ate ensi beesaamu ekitiibwa. Kakati ekisookera ddala
bayibuli ffe gye tukwata eri kiriya naye bugingo ekisinga okumutawaanya kisinga kuva wano kyeyeerabira. Matayo essula ya 5:23 bayibuli egamba nti bw'obanga oleese saddaaka yo mu nnyumba ya Mukama okusinza, owulira bulungi, n'ojjukira nti waliwo muganda wo gw'olinako ekigambo, sooka olekaawo saddaaka oddeyo omwetondere, musooke mutabagane, olyoke ojje oweeyo saddaaka. Kati ekyo bugingo kimulema okutegeera. Ffe abalokole tuli musana era tuli munnyo, tuli kyakulabirako. Buli lw'olijja ku katuuti ng'abantu bayinako obuzibu, bino bugingo byagenda okusisinkana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno n'abantu abalala abayina endowooza eyo oba abakubira ekibi engalo. Bayibuli yaffe esomesa bulungi nnyo mu kitabo kino eky'Abakolinso. Abakolinso essuula ekisooka essuula ya 6 olunyiriri lujja kubeera lwa 9 n'olw'10. Bayibuli egamba oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Temulimbibwanga newankubadde abakaba, newankubadde abasinza ebifaananyi, newankubadde abenzi, newankubadde abafuuka abakazi, newankubadde abalya ebisiyaga, newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Kaakati bw'ojja n'ovuma Nambooze, n'ovuma abantu abalala ab'enjawulo, bwe kubamu akafaananyi, Nambooze omukyalo oyo si mulokole. Naye ate ggwe weerimbise mu bulokole. Ate ekituufu olinga akimanyi. Ekituufu olinga akimanyi. Naye ate bwe tutunula nnyo weetaaga ate tukubuulire ekituufu. Kaakati ke tubuuze ebivumo byo bigenda kulokola Nambooze. Ate kubanga kati Nambooze tugambe mukyamu, naye ate ggwe oli mutuufu. Kati gwe lwaki tomulaga obutuufu? Kubanga yo bayibuli egambye abenzi, ababbi, abanyazi bonna, abavumi. Kati teberezaamu nga wali musumba mu nsi okulembera ekkanisa erimu abantu abawerako, naye n'omaliriza ng'ekikututte mu geyeena bwenzi na kuvuma. nga kantu katono bwe katyo. Ate nga mu bayibuli gy'osomamu ebiri. Ng'eno omaze emyaka gyonna ng'oweereza ng'omanyi nti oweereza Mukama n'ogwira watono wati. So bw'atyo bwe yakikoze Nambooze kakazaako kabeera ku social media keerwazalwaza, simanyi waliwo n'abagamba mbu waliwo abakamanyi bw'okasanga nga tewali kamera. Nanti kaakati Nambooze bw'aba yeerwaza, kaakati katukkirize Nambooze yeerwaza, naye ate ffe tukimanyi bulungi nti ebitongole bya gavumenti byakwata Nambooze ne bimukuba emiggo ne bimumenya n'amagulu. Kituufu. Naye ate ggwe n'olwaleero nga ggwe wasobola okulaba omutemu eyakuba Richard, naye okyalemeddwa muwaayo olemeddwa okugamba poliisi nti eyakuba amasasi gano yali yoono, kubanga ye yasobola n'omugoba. kozi yavugako ku mmotoka n'agobako kyagobye. Kakati nze kye nandirowoozezza nti omusajja ono Bugingo weetaaga okulokoka. Newankubadde nga muli otya okuddamu okwatula, naye weetaaga okulokoka. Togezaako okulowooza nti kubanga abantu abangi bakuŋŋaanira gy'oli ti ekyo ne kibeera ky'amaanyi. Olwo nti aba akimaze. Abantu abakuŋŋaanira mu bivvulu bya gravity ng'ate basasudde tobaweza yadde koota. Kamiliyoni bakuŋŋaanya ate nga basasudde tobaweza yadde koota. Kitegeeza abantu mu nsi abatannalokoka bangi nnyo
okusinga abakakola ki abakalokoka. Kati yawo Yesu n'asomesaawo atya? Yesu yennyini asomesa mu Matayo essuula ya 7 olunyiriri lwa 13 agamba muyingire mu mulyango omufunda kubanga omulyango omugazi n'ekkubo eridda mu kuzikirira ddene n'abo abaliyitamu bangi. Olw'14 kubanga omulyango omufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo n'abaliraba batono. Bayibuli. Kati ekibiina kino ne ssente bireme kuyinula kubanga omusajja gwe twakava okuziika ku nnyumba z'alina tekwali n'emu gye bamuziiseemu. Eno kasasiro gye yayiise wabaddewo ayina kalina. Saazi eri ku ttaka. Omukyala n'abantu be tutamanyi muwendo baafiiridde mu kalina eyo ne kalina tegenda kuddawo. Kati obugagga buno bw'osanze ku nsi buleme kuyinula. Wandibadde olowooza nnyo ku bulamu obutaggwaawo ate n'abantu bano n'obalaga amazima Kristo g'ayagala. Kenkubuulire ne bw'osalawo bugingo n'ogaa nsazeewo okulokoka va ku bano abakunoonyaako ssente. Iffe tetunoonya bunoonyi ssente newankubadde nga bwe zijja tuzikozesa. Era nze bugingo ne bwe ŋŋenda ewuwe simwetaagako ssente. Ne bw'azimpa nsigala mubuulira ekituufu kuba nze saagala agende mu geyeena. Ne baasumba siina gwe njagala agende mu geyeena. Bw'ogendayo omutwalira mawulire malungi. Tumalirize ne kano. Naye nze nnina nange yadde oŋŋamba tumalirize. Lwaki mikwano gya bugingo nga tebalokoka? Be bantu ate abakyamu ennyo baakolagana nabo. Seekawumalu musajja yali mulogo. Era newuwe n'agendayo mukwasi w'abaana. Lwaki maama Fino musamize ng'ate ye yeenyumiriza mu busamize gw'owaanira katuuti? Lwaki towaana bano abawaddeyo ssente ezaagulaawo? Ogamba ye maama Fiina ayamba naye bano abaagulaawo. Lwaki batamala abasamize gw'obawolereza? Nga n'omwana we tasobola kuvaayo n'agamba nti taata tabadde nabyo, gwe n'ovaayo enkeerane omwana we n'agamba ebintu bya taata babinyaze. Era n'agamba nti mujja kubizaawo tufe wane waffe tebatubba. Wane waffe tebatubba ate nga bye bigambo Tamale byabadde ayogera. Kaakati bugingo weetereeze abasumba balabe bo era tokolagana nabo. Ate abantu b'okolagana nabo tobabuulira Yesu. Umaru yakwata omwana ali kitalya abadde musamize naye mukwano gwo bwe tubuulireyo mukwano gwa Yesu gw'ataabuulira njiri nga mukwano gwa Yesu. Anti kati ndowooza mikwano gyono gya mubiri nga wagambye nti alina ebintu bya mubiri. Naye leka nkubuuze, abasumba abatakulumba na kulumba bakwata Bayibuli yaabwe ne babuulira byabwe. Kuba nze ngoberedde Kayanja simulabangako ng'alumba. Waawa naleka abadde ayogera ku mukyala Kayanja. Mukyala wa Musumanga yekakatisimu katwalinga akafudu. Namwe nga bamanye ebinyama by'ekikadde obisiba bituluka babikubagata ate eno ne byambuka. Obikubagata nga bwe bidduka obanga nga baganyweza ekyenda twena bw'okikwata naye ng'engoye ezandibadde zitakuswazaamu aka abadde ku mukyala Kayanja kubanga gwatera okulumba mu layini eyo bw'atyo. Kaakati bugingo ekimutawaanya Bayibuli ffe tusomesa mu lubereberye essuula ya 2 olunyiriri lwa 18. Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira.
kakati ketubuuze omukyalo ono si muka bugingo okujjako ng'amwegomba aliwa omukyala Kayanja nga gwe yeegomba kubanga nze neewuunya siwulirangako Kayanja ng'ayogera ku makula ekitegeeza ye mukyala Kayanja ne bw'aba abuulira enjiri ye bugingo omanyi waliwo omwoyo gw'obwenzi ye aba alaba kwenda alaba kwenda ekyokubiri kye kino ku ngoye mukyala Kayanja z'ayambala tekuli lwesittaza ekyokusatu ono mubeezi wa Kayanja si wa bugingo kubanga Katonda yakolera Kayanja omubeezi amukola ki kye kigambo kya Katonda ekintu ekirala bugingo kyalina okuzuula katukijje mu Bayibuli mwennyini era Bagalatiya essuula ya 3:27 oba ye tazisoma zino Bayibuli esomesa bweti Abagalatiya kubanga ate omuntu bwe baba bakwesonyiye naawe beesonyiire ddala naye ate tojja kujolonga abantu abakumya ekitiibwa kyabwe mukyala Kayanja tanobangako wa Kayanja kasooka nga awasa bugingo agenda okuwasa nga Kayanja bali bufumbo bugingo alina abakazi kati 3 waliwo gwe nakawulira kyasula mu woteeri nange nawulidde era nga bwe nawulira nti ayina makula era nga bwe nawulira nti ayinayo Teddy zate namusanga wamumanyi nze simumanyi ate nze mumanyi nze mmanyi Teddy nze gwe nawulira naye nempulira nti ate yafunyeyo omulala basula mu loogi nga ye makula ate nempulira era omulala nti ate kakati ono ali mu woteeri ayina 3 kakati ate ffe tetukiwulirangako wa Kayanja oba ku mukazi we Kayanja bamwogeredde buli kimu omukazi tavanga mu makaago akyatulaga Kristo naye Bayibuli eyogera etya Bagalatiya essuula ya 3:27 Bayibuli egamba nti kubanga mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo makula yali abatiziddwako kati eno Kristo akusuubira kwambala Kristo kubanga tuyina abantu nga bambala amasuuti najja ku katuuti nga ali mu bwenzi tuyina abantu ng'ayambala amasuuti n'anyuma naye ng'ate mutemu tuyina abantu ng'ayambala amasuuti n'anyuma nga mulimba kituufu abo bayitirivu Bayibuli ekusuubira kwambala Kristo Bayibuli teyinayo lugoloye lwonna lwe yagamba nti kati nze nyambadde zino naye sinza genda mu kwanjula mu zino ne ku mbaga sizigenderamu era Bayibuli teŋŋamba nti kubanga nyambadde bwe nti olwo ŋŋenda mu Geyeena Bayibuli etugamba kutukuza mitima gyaffe katusome Bayibuli ogiwulire omanyi bano abasajja be mulaba kati nga bugingo ayina obuzibu bumu nti alemeddwa okutegeera kye bayita Yesu owulira bulungi alemeddwa okutegeera kye bayita Yesu kubanga Bayibuli esomesa etya Baluumi eno gye bayita Bayibuli Kayanja mukazi we wa ddembe okwambala bw'atyo bameka mukyala Kayanja bayenze nabo gwe sooka otegeeza eky'obwenzi bwo ovuma buli kiramu mukyala Kayanja avumyani tokimanyi nti abavuma bagenda mu Geyeena naye Bayibuli yiino esomesa bulungi nnyo Baluumi essuula ya 13:14 egamba bweti naye mwambalenga Mukama waffe Yesu Kristo so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba temutegekeranga mubiri olw'okwegomba ye buli muwala amuyita mu maaso alaba nga amwegomba kakati bugingo
ekkanisa tetambula nga ggwe bw'olowooza. Lw'ensonga lwaki kati obanga ali ku oyo omukazi yali malaaya n'ajja eri Yesu. Yesu teyatunuulira na bw'ayambadde, ye kye yasooka okumanya nti alina abakazi, alina abasajja 5, naye alimu n'omwoyo gw'obulimba. N'akyusa omukazi n'amuwa ekyambalo ky'obulokozi mu ngoye zennyini ze yalimu, ate mukyala Kayanja zaatayambala. Omukazi n'agenda akyusa ekibuga n'akireeta eri Kristo. Bannaye twetaaga okulokoka nno. Okay, kale emboozi y'olunaku olwaleero mukkirize tugiwunzikire wano. Mwebale kugoberera, mwebale kulaba. Kyammanyi nti muyiga, abayize muyiga. Tujja kwaniriza ebibuuzo bwe munaabanga mubirina. Era mujja biteekaawo ku comments. Interview yaffe eneddako Musumba ajja kufuna obudde okwanukula ku bibuuzo byammwe. Kubanga iyo omulimu gw'omukulu okusomesa. Ate kiba kirungi nnyo nga abasomesa bakulu balaga nti bategeera. Ate era n'abatategeera olina okukimanya n'okyusa mu nsomesa. Kale bwe bityo byaleero bigenda okubanga bitambula. Era okubategeeza mwabalina emikolo musobola okutukubirako ku 0708277363 namba eri wakati awo. Oyagala mwogezi kutwala bako, kutuula waka, oyagala bakatuma, oyagala music, oyagala video, ebintu ebikwatagana n'omukolo byonna tujja kuba nga tubikwasaganya bulungi nnyo. Nammwe abalina businesses enjawulo nga mwagala okulanga n'omukoto guno era osobola okuba ku simu eyo ne tusobola okuba nga tukwatagana bulungi ne tuulanga business yammwe. Tusinzidde wano Kansanga ku church Jesus is the Bread of Life Church Kitalanga. Somangambye sawa nawo ntuvaawo era bwe wabaayo abasobola otuwagira kubanga twagala oggula amabaati nga gali g'olaba. Twagala oggulayo amabaati gali mu miliyoni 4.5 buli baati lya $5,000. Oli asobola oga nti amba gulidde. Twagala okussaayo toilet ey'omulembe. Omanyize ebintu bye twavaako ffe bye bintu bino okubeera nga ekkanisa efaanagana ng'essabo mu ndabika kyokka ate nga toilet ze tugenda muzinyirira. Twagala okussaawo toilet eri mu miliyoni nga 4.5. Twagala okuzimba akatuuti ak'omulembe. Twagala boxi za tiles buli emu nno boxi eri $3.5. Twagala boxi 20. Twagala okulaba nti tufuna waliwo emiti eminene emiti giringa 20 buli gumu gw2.5 ne wabaawo n'emiti emitono 10 ziri mu 15,500. Kati omuntu budget nene twagibaliriranga eri mu miliyoni nga 16. Naye nze mmanyi waliyo abantu Mukama bawadde omukisa ng'enjiri tebakwasa nsonyi. Ate era twebaza abantu abatuwagira mu crusade. Bantu batuwagira ne tubuulira enjiri. Kati ngenda Mityana wiiki ejja ku Saturday ne Sunday ninayo crusade y'amaanyi. Naye abantu bakwata mu ssente ne bawagira. So Mukama abawa omukisa n'oyo yenna asobola otuwagira. Bambi Mukama akuwa omukisa kubanga twagala ng'ennaku z'omwezi 27 ogw'Ekkumi tuggulewo ng'ekifo ekyo kiwedde. Kale ye Musumba wano tujja kuba tusengukawo olw'embeera y'enkulaakulana n'ekibuga na biki byonna. So tujja batuba communicatingira abantu watuufu ekkanisa wegenda okubanga sibula abantu baffe. Bannaye Mukama abawa omukisa. Naye nze kyennyinza obbagamba obulokozi tetubutwalira ku bantu, tubutwalire ku kigambo. Owooluganda akkiriza olokoke. Abafudde tekuli yanyiiza Katonda. Wabula ekiseera kyabwe kyatuuka ne bava mu bulamu bw'ensi. Oba yafa mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Naffe abasumba bw'oba ogudde oba ogudde lulwo abantu bo sigala ng'obabuulira amazima. Kati leka mbabuulire, waliyo abajuliza ba Dawudi. Dawudi yakola bw'ati, gundi yakola bw'ati. Dawudi tagendangako ku musaalaba. Oyo gwojuliza tagendangako ku musaalaba kufiirira abantu. Eyafiiririra abantu era abalokola abatwala mu ggulu ye Yesu. Ate ekyokubiri n'abo ba Dawudi beenenya mu bikolwa byabwe.
era bwe tulidda ezo ennyiriri tuzirina nga beenenya. Olwaleero yatuza abantu obulokozi abaagala. Oddamu bigambo bino gamba nti ayi Yesu pulidde ekigambo kyo nsazeewo okulokoka sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu ndokose negaana sitaani n'ebikolwa bye byonna n'emizimu gye gyonna. Ayi Mukama nyweza mu bulokozi ompa obulamu obutaggwaawo. Noonya ekkanisa ekuliraanye genda osabe Katonda mu linnya lya Yesu. Amina. Kale Mukama Katonda batukumbire abatandaba kusubscribinga tusubscribinge tuteekawo ka comment ne ka like yako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bye bye.